Savu Kanyama tetujja kuseera byonna tubikuletedde wano ku Nyanda ku Spark TV era nga tugenda kubeera nga ate tukuleterayo omuzannyo omulala era yonna eyo gye twayitidde ne tuyita benjawulo babere nga ate babyogerako. Tukuletedde wrestling owa Kasooto, kigo kya Kasooto, ekigo ekyakasooto ye wrestling. Omanyi tubadde ngeri tulaba ba Roman Reigns, tulaba abasajja abatera Undertaker, you know, ba Triple H, naye ku luno naffe wano mu Uganda tubalina. Anyway, nkwanizayo okuva mu kumulamu okwokutono kankutwalire ddala mu bazanyi baffe. Amanya gosewo? Amanya Hamis Diamond. Hamisi, tubuulire tulaba middaali gyaki, tuwulira kigo kya Kasooto, bye biki ebya Hamisi? Ekigo kya Kasooto oso kiyita soft ground wrestling. Soft ground wrestling. Yeah. Nga tetuneyongerayo. Hub. Yes, nange wano nina omukulu agenda kubeera nga atubuulira amannya ge, atubuulire n'obuvunaanyizibwa bwe mu kigo kya Kasooto. Ssebo tukwaniriza ku Spark TV programu Ennyanda. Abuuza kuba tulaba ate obabuulire n'amannya go. Yes, ndi musanyufu nnyo kubanga ate munkyazizzaako olunaku lwaleero ku programu Ennyanda ate yakabi nnyo ddala. Yes, amanya n'eddoboozi bampita Kabaka Vijay Bumbashi era nga nze founder ate nannyini kigo kye beta Soft Ground Mad Wrestling esangibwa emukono mu Kirangira era nga nze kakitandika, nze kakitegeka era nze kakitendeka. Okay, tugenda kubeera nga tukomawo. Ndaba omusipi guli soko ogumpeeko ate nze munnaye nze siri mulwanyi siri mumegganyi naye soko oguya ogulabye ndabise ntya wawoomye dda okyefaanaanyiriza soma ebiryoko bibuli omulabi naye wa nga Spark guno omusipi nga bwe guli asimanyi oba kamera person wange asobola okufuna close up yolaba soft ground heavyweight wrestling champion. Kitegeeza nti omwami gwe tulina olwaleero ku mpewo ye Nantameggwa ow'ekigo ekya Kasooto. Buli ekikwata ku muzannyo guno tugenda kubeera nga tukinnyonnyoka olunaku olwaleero. Abakulu weebali Lubaale w'omulamu tasamirirwa. Tugenze weebali bannange. Omukulu Muwaka Mansukira atubuulire agiwangula atya era omuzannyo guno guzannyibwa gutya. Katusookere ddala ku bisookerwako. Soft ground wrestling mu Luganda tukivunudde nga ekigo ekya Kasooto. Akasooto mbijjukira abazadde baffe nga batukuba mulinye mbisooto ate mwe mwevuluga bwevuluzi bye biki ebyo. Ekigo ife twasalawo tukole Kasooto nga wano enkola yaffe ye Uganda. Mutabule bitaka ne mubikwatakwata mwawo ne bigonda nga bana abakuba bloka ngeri kyeyo ginyonyole. No, Akasooto libatosi. Dibatosi senyu so fo tuzanyira twasawo tufuule ringi yaffe bwe butubanga tuzanyira kale bisooto ya tutunulira ebisooto bino tunyonyole biri special mu ngeri y'okuba bamugenda eri mu bisaalu ne mu biyoleeyo ne mujja n'ebiti ebisooto ebyo njagala binyonyole ebisooto ki okusookera ddala nga tetunaba na kutuukayo eyo. Omulabi wa Spark TV program Ennyanda yali esitaze n'asooka n'amanya okusookera ddala ekirowoozo okijjawa okugamba nti mu Uganda ke tutandika omuzannyo guno gwa soft ground wrestling oba ekigo ekya Kasooto wenjagala tube nga tutandikira. Yes, engeri gye natandikamu ekigo kino Abannayuganda bagenda kumpedde eddakiika ng'emu n'ekitundu nkinnyonnyole. Gwali omwaka 2020 nga ngezako okwogerera ekigo kino nze nkyogerera okumala ebbanga naye nga nateeka shows ez'enjawulo ku Brigato, La Bonita n'ebifo ebisigadde naye nga abantu babijjumbira mu wattu nga bajja ne balaba nga njogerera ekigo kino nensalawo ne ŋŋamba olaba abantu bandaze okwagala nga nkyogerera watya nga ntandise okitendeka. Jukira nze nayagalako okulwana ekigo ne saafuna mukisa gugenda bweru ku kirwana olw'ensonga nti ebisanizo bya bbeeyi n'okukitendeka kwa bbeeyi so ne ŋŋamba omukisa guno kanguyambe ngwe abaana Abannayuganda era champion ono gwolaba Hamis Diamond y'omu ku baana basooka okujja ku Kasooto awo. Natandika okukitendeka omwaka 2023 nempita abaana Uganda basobole okujja bayiga ekigo kino. Nasooka nefuna abaana nga 7 ono mwe yali ne bajja ne bagamba Bumbashi ffe twagala kuyiga kigo kino ekya Kasooto ne ŋŋamba right tutandike nga tulina bikozesebwa
tetuyina ringi tetuyina akine ngamba n'ekyo ekiganye kati jjukira ringi bayakyuma ate ya bbeeyi nenkwata amabanda n'emiguwa gino gye bakozesa okusima tooyi nenkolawo ringi eyange kati engeri gyeba ne canvas eri soft surface neŋŋamba nze kankole amazzi nga teekemu ettaka nkole akasooto kakole soft surface ebumbabumba nenvulugavuluga waawo kuba gino emigongo gyabwe gino gyetaaga okuba nga weegigwa wabeera soft so kati wenzija erinnya soft ground oba mad wrestling awo wenyine Vijay Bumbash bwe tuba tulaba wrestling batugamba don't try this at home naye ate gwe n'osalawo bireete ddala wano ku ground ya Uganda waliwo engeri gye twandiise okwegendereza okwenjawulo oba omuzungu kyala nti precaution ng'omuntu azannya oba ng'ayingira ebigo ebyo kyekisooka ekyokubiri mitendera ky'omuntu gy'ayitamu okakasibwa kati nga olaba nti ono champion tikati atendekeddwa atuusa okubeera ng'ameggana kituufu nnyo kyoyogedde maama era nkwagadde nnyo mu kusookera ddala ekigo kino omuzungu agamba oba oli omungereza tokigezaako ewaka ku ssomero oba awantu wonna biba namukala myufu ebanga disclaimer wabula bano abaana bano okujja okutandika oyiga ekigo tubategeeza nti nno alina okujja nga si mulwadde okugeza talina kuba na mukenenya ng'ali ku ddagala talina kuba na athema talina kuba mulwadde wa kibumba nga bamulongoosaako ania omukyala talina kuba nga bamulongoosaako kati alina okuba mu kye bayita extra cardiovascular condition kati ate ayita mu training emitendera egy'enjawulo ono so amukkiriza kulwana nga tamaze emyezi 8 mu training alina okuba nga ayize atakinga bumps n'atandika okuyiga okulwana kati ate mu kumeggana ne banne alina okufuna kye bayita gimmick enwana ye kyova olaba nti nno buli abeera ku soft ground alwana nnyo okulaba nga wangula guno omusipi kuba guno omusipi baguyita heavyweight wrestling champion kitegeeza nti ono yasukkulumye ku banne mu kulwana yesebo kale nina ekibuuzo eri Diamond nga omuzannyi ow'omuzannyo guno sooka otukubira akafaananyi oba tusigira ekifaananyi eri omulabi wa Spark TV anyumirwa omuzannyo guno kuba manye nti abantu bagulaba experience oba embeera gy'oyitamu ng'ozannya omuzannyo guno guli gutya ku muntu ataguzannya gwaguzannya sooka otusigira ekifaananyi omuzannyo guno guli gutya mumpeera omuzindaalo butelevu guli gutya omuzannyo actually kyo kye nasinze okwetaagira ddala tunyonyole ebigwo bye mugwata omenye katokola kibuuli kinyonyola omulabi waffe ku Spark TV omuzannyo guno guzannya okutandika okuba ng'olwana mu ringi ne bannoobo n'abalwanyi bannoobo balesola oteekeddwa okumanya nti otraininze ebbanga lya myezi 8 nga tonnaba kugenda mu ringi okukukkiriza ate era olina okumanya nti omubiri gwange tuwali wannuma okusobola okuba ng'olwana okusobola okubeera nga olwana kyenjagala okubuuza kye kino ekigo kino kikkirizibwa ku ddaala ery'ensi yonna oba tuli wano okwesanyusaamu mumpeera akazindaalo omutendesi yennyini kakati njagala kubategeeza bannange omuzannyo gwa wrestling guno ekisooka gunyumira omwana omuto w'emyaka 3 omuvubuka w'emyaka 2 n'omukadde w'emyaka 7 kakati ate amawanga mangi agatendeka kino ekigo bw'otunulira WWE erina akatale ka buli ggwanga mulimu aba-Mexico mulimu aba-Thailand aba-China n'aba-Japan n'abangereza naye ate kisinga okwewunyisa nti wentunulidde wrestling eno okumala emyaka 2 nga temuli muntu ava mu East Africa naye nga tulina aba-Nigeria ba-Kofi Kingston ba-Femi abazanya soft ground abazanya wrestling eri kakati kitegeeza nti ebyo tulina aba-Nigeria bazanya ddala wrestling naye no East Africa teri so nemba n'ekiro tekigamba nange singa ntendeka ekigo kino ne-exportingayo omwana omu okusobola okuba nga asobola okulwanirako mu mawanga ag'amaanyi nate munange ekisinga okwewunyisa algorithm eraga nti no wano ate kikutte nnyo ekyakasooto mu Afirika siza ne wembatwala ebweru nja bagamaze saagala ringi nteekawo kasooto tubuliremu ku bukodyo bwe bakozesa kakodyo kyakakuwanguza bagiyita triple D Diamond Death Drop kiddemu triple D Diamond Death Drop Diamond Death Drop
mpulira ayinza kuginnyonnyola atya Diamond Death Drop agenda zinnyonnyola bampita Daniel Daniel oyinza okujja ku soft ground n'ovumbulayo move yo n'ogiyita Daniel Death Drop wabyetumira so spear eya Roman Reign ye yajeyiza mu muzannyo gwa rugby abarugby beetomera nnyo kati Roman Reigns yali muzannyo gwa rugby American football beetomera nnyo kati wakutomera muno mu mbirizi kati yasalawo n'agiyita effumu nebwe nawe Daniela osooka oyinga Daniela Carter osogiyita erinnya nokangamwawo mu sekendi zinga 3 zokka si ogambye oyina bakochi abatendeka omuzannyo guno bo obukugu bwabwe babujjawa okubeera nti basobola okubeera nga batendeka abazannyi yes kati tutera okufuna abagenyi okuva mawanga nga Bungereza ne Japan abatukyalirako wano ne batendeka abaana bano bamalawo omwezi nga gumu nange kamwa koogera no nange ndi coach era nso okutendekamu kano mbadde njagala no mutendekemukko kati ku live alabenga yasoyigayo kamuvu akakamu nze nkukwatamu kati nenkutendekayo muvu ngero abana Uganda ne balaba nti kisoboka kisoboka kamutendekayo kamuvu nga kamu omala otubulira F5 pogamba owa kamera ndozo okwata ndaba ndikunyeze asikwesirika nnyo like for example ono omusajja tomumenye ensingo something okitegeera kati nze nga coach kankwe student wange akuyigirize snap suplex muyigirize snap suplex tuli ku live omule wa Spark TV ategere nti bino bya ddala asobola okubanga ate ayiga ekigo tofaayo tolina buvune bwogenda kufuna ekisooka ddala tulina suplex za njawulo tulina hammerlock slingshot superplex Germany agenda omukulu ono muyigiriza gye bayita snap suplex bagikuba batya naye wano wali soft ekimala yokera tuli soft ground Daniela tuli naye wano ku Spark TV atukyaliza ku Nyanda program enyanda wabula nga Hamis Diamond agezako okubanga ate ayigiriza omusajja kamera abakulabe bulungi so procedure esooka osooka n'omwetungamu you wave n'okyusa omukono n'ogwetungamu turn the other side Miss Diamond kati gwe kwata ku vivi kuno kwata ku vivi so he's going to lift you then oyina okwata vivi n'ogenda Hamis in the 1 2 3 like you can go thank you so much yeah man ejo bayita snap suplex ejo bayita snap suplex ejo bayita snap suplex yeah man ekigo kya Bumbashi ne Daniela ku program enyanda kikutakati wano omukulu ndowooza olabye ndowooza yeah abo buli jali munafu bwotyo siri munafu naye experience y'amaanyi era ndowooza wenviira wano kanzije kochi ntandike kubeera nga ntendekebwa ntandika okuzannya yes angize bulungi experience nkaga okuvugirira mu dakiika emu omutendesi ani abavugirira oba gwateekamu byonna habu mwamuzindaako mu kusooka njagala tegeeza bannayuganda nti nagezaako okubanga ndajanja bannayuganda batuwe support naye ate ekisinga okwewunyisa munanga abantu baagana otuwa support n'ensalawo okuba self funded laba mukama wazza ebibye omukulu ono ayitibwa Cody Rhodes American Nightmare omusajja ono gwolaba n'asalawo n'avaayo n'agamba Bumbashi ngenda kukwata ku mukono abaana bano balina okulya abaana bano balina okufuna obujjanjabi abaana balina okufuna ring yakola ne milioni 12 n'agula ring abagulidde vaani emmotoka abagulira fuso z'emmere abalabirira n'omulundi omwezi oguwedde tugenda funa ambulance bwetyo mpya okay kyenjagala okubeera nga mbuuza okutangaazibwamu abazanyi bano bonna b'oyina omuwendo bayinza kubeera nga bali bameka era basasulwa batya kubanga ndowooza nti buli muzannyo gwonna gw'ozannya bulina okuba nga guvaamu kensa bali bameka mu muwendo b'olina era ensasula yaabwe eri etya yes abaana bano ku soft ground babeera abaana 14 naye nga okusasula kwabwe kuvaaringa kusinzira kwabo abaasookawo Hamis Diamond ono golaba champion bwoba n'omusipi guno ku soft ground ofuna akakadde kalamba buli mwezi ogw'ensimbi yes so ne mulimu abafuna $10, $10, $40, $50 buli mwezi
nga gwasasula oba bavugirizi tuholdinga shows buli lwakutaano abannayuganda basasula 15,000 okulaba omuzannyo guno esente ziva mu kuleeta ku mulyango zisasula abaana bano yesebo kale tweyanzeege akatalekeka madamu Daniela tukyetaagira ddala obuyambi okuva mu mwe bannayuganda abali eyo ng'okimanyi tino olina ettoffaali ly'oyinza okwongera ku abanyumira wrestling tukyetaagira ddala obuyambi okuva gye muli buterevu akasembayo katono nnyo kyenyinza okugamba akatalekeka njagala nnyo okugamba omwana ali eyo munnayuganda omuvubuka ng'alina amaanyi ge aleme okuba nga agamalira nnyo mu bintu ebyokuza ebikolobero wabanga alina amaanyi ng'obulamu bwe bulungi ajja joininga omuzannyo gwa wrestling gusomuwa omulimu ekyo nno kikulu kuba okubanga weefuna akakaddeko buli mwezi ng'ozannya ebiririgo toli muyaye yakwata abantu obubaddi obeera ng'ate okola ekintu kyamakulu nnyo ddala omwana omulenzi eyeewulira eryanyi nga Hamisi bwagambye buterevu tugenda kwera ng'ate tubasiibula tweyongereyo naye nga omulabi waffe yonna gy'oli ku Spark TV njagala obeere nga otegeera nti nno tukutegekeddewo ebirabo